My topic today, tujja kulinga ku buvunaanyizibwa oba omuntu yenna ng'azaalibwa. Okuzaalibwa oteekera okuba n'abantu bameka? Babiri. Eriyo eyazaalibwa ng'azira baaba na maama, oyo muleke. Yabaayo eyazaalibwa ng'azira baaba, oyo muleke. Ife twena abali ku nsi kuno, buli omu ali ni baaba nani? Ni maama. Allah subhanahu wa ta'ala mu ayati ditambula nga ditambula ibiri ng'amateeka gatambula abiri, bw'oleka ku ekindi oba olikola bifu. Ekibuuzo, bw'endeka ku ekindi oba olikola bifu. Era kyenja okukobera kino, bw'oba ng'olinayo okukyotakola bulungi, ekindi kiyita kiine waakyo. Nga ibaada dombi nkulu mu maiso ga Allah subhanahu wa ta'ala ni ibaada ey'omuzaire oba abazaire. Allah subhanahu wa ta'ala mbakobye nti buli lwe yeeyogerangaku yaizaawo tu aba muzaire. N'abawa aya nga wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bilwalidaini ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala ayenda ino okumusinza, era tayendera irala muntu amugayitaku, wabula buli lw'okola ekyo n'omuzaire oteekera kumubisa bulungi. Ekibuuzo, bwe mba musaaza ino nga nzimba ino emizikiti nga nsaddaaka ino ng'ate abazaire mbabisa bubi, emirimu gino gyonna mifu. Obudulizi buliwa? Ridha Allah. Allah okuyikiriza okuzimba omuzikiti, ridha Allah. Allah okuyikiriza eswala gy'osaala, ridha Allah. Allah okuba omusiimu ku saddaaka gy'okola, fi ridha alwali. Abazaire bona bamala kukakasa nti omuntu oyo wa Allah. Era obusungu bwa Allah nti olikolera bwereere okuzimba omuzikiti, okusaddaaka, okwebisa obulungi, okuyamba bamulekwa, ng'abazaire toli babisa bulungi. Aya etambula na ibaada ibiri, era tolekayo ndala, dombi oteekera kutambula naddo. Allah subhanahu wa ta'ala asanukira ino omwana Adamu ng'abisa bulungi abazaire. Allah subhanahu wa ta'ala aniigira ino omwana Adamu ng'abisa bubi abazaire. Saba Allah atuwa okubitegeera kubanga ti kyangu. Kati Allah yakoba mu surati Al-Ahqaf yakanti wa wasaina al-insana biwalidayhi al-ihsana. Abaife twabalamira abantu imwe mwena eyo izza kitiibwa Allah abayenka yasalawo kyabayenzi okubisa obulungi abazaire. Kakati okubisa obulungi abazaire mulimu part A ne B. Part A mulimu ihsan, okubabisa obulungi, mwabaamu at-ta'a, okubagondera. Kibifaanagana? Naam. Okubabisa obulungi mbakobye nti n'okuba nti obafaaku ino okutegeera nti balina embeera ebatambuza shahariya, omwezi mulamba, ng'embeera ya sukaali. Munfunayo katugeze ekiro 10. Ekiro 10 ng'oyiri disobola okukola enaku 2 bwe diwaawo waataayo ekiro 10 edindi ng'ezira kubira esimu waire ogwo. Eyo ihsan. Ihsan n'okuba nti ofaayo ino kundya gy'olya. Bw'olya ku kanyama ni maama wamulowoleza akanyama, bw'olya ku katooke ni maama ni baba wabalowoleza ku katooke. Endawulo ebaawo nti buli olwotera omuzaire ekintu kyaba yetasuubira, empeera d'ofuna Allah n'adiidi. Anti kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam
yakuba nti n'okusesa obusese muzairewo, okusesa obusese bazairebo ne baseka nga baseka ku lulwo, thawabu min Allah, edompeera kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala. Buti buti okubaniiza, adhabu min Allah, bibonerezo okubaniiza. Kati werondawo kyoba oje nakyo, obasanusa oba obaniiza, n'okubalambulaku okujja okubalingaku, just to interact, mube nti musobola okuwanisaganya story ebaawo yona yona kaseeba nti nungi. Wano waliwo omwaka gwe batusibira mu covid ng'abantu tibakajja ku mirimo, aye ate nkakasa nti logic eyalimu kwali kusoma eri umma, kubanga twali mu covid ng'eitooke ligula enusu 7, enkota enene, etule y'amagi bwe mbaterabire yali ku 4 oba 3-5 tule. Kati abantu aba ni time erambula abantu banaabwe, ng'osobola okujja wa mwino wamalayo olunaku, eigolo bwe lituuka watambula oira yewuwo. Kati ife abantu naddala abaida mu bibuga, mama wali Kamuli, mama wali Bukoona, mama wali Butambala, ekikumaze omwaka nga togiireeyo kumubona lwakuba oli bize ki. Kati mama omuwe time, baba omuwe time, ojo balambule. Mudimu ku ibada enkulu, omuntu n'okugema sente n'ayepakira nga ali gyabona muzaire, eyo ibada eriku obudulizi bungi. Malaika da Allah dikusabira, malaika da Allah dikusabira, era da akusanukiraku Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti akuwa obulamu obulungi. Era ne mumimu ku bintu ebiwangaazi omwana Adamu, Allah n'amwongeraku obuwangaazi, birrul walidaini erimu, okubisa obulungi abazaire, wasilatu rahimi, okuyunga oluganda. Bw'oba oyenda Allah subhanahu wa ta'ala okuwangaaza, okukuwa obuwangaazi obulungi, mulimu birrul walidaini, tubise obulungi abazaire. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakuba nti imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya eyo bamuyiteeka eryo, Allah yakuwa abazaire iwali kumpuliriza nze niiwe, yabatoole eno yabakuwa indaka al-kibara, akaseera kabaire gy'oli nga Allah subhanahu wa ta'ala abakyusiza mu mbeera. Waman nu'ammiruhu nunakisu fil halq, idukira bwakairika abatakasobola n'akola mirimo, idukira bwakairika obutonde bwe bukyuka, yamoga nti otyalira, yatambula otyawenera, kati yaida yakola ekikola, yaida mu office gy'okolera ku mulimu ogw'ebbeeyi gw'olina gy'oli nga takukobeire. Eri omwana yabuuza baba we nti togezanga kuyida wano nga tikukubiire isimu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, oyina kunswaza eri banange. Ayi lwakuba enambala gyayambala abantu bwe bakula nga tomufiire kwino, ayinza okukola ekikooti ekikyafu yakisuulaku, ali kwida Kampala mu AC gy'oli, wafulumya statement eyo, oba kitonde kibiino, oba kitonde otategeera gy'ova, kubanga weena waliwo ni time nga wali mu mbeera eyo. Saabazaire tubawe ekitiibwa, nibo banga oyogera naye, waqul lahuma qawlan kalima, onoonya ekigambo wakyambaza ekitiibwa, kigambo ekyensa nikyoba owanisaganye ni muzeeyiwo oba ni mukairewo. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaziiza okusaagira ku muzaire, okusaagasaaga, kubanga bwakula ayinza oba n'entondo, oyinza oba oli kusaaga wayogera ekigambo ekimukosa, ate idukira buli kigambo kiva mu muzaire eri omwana eba dduwa. Ate oyinza okumusaagira ku yafulumya ekigambo ekibi, Allah subhanahu wa ta'ala yamwanukulirawo, kubanga mu dduwa erizira ijiji nga Allah adanukulirawo direct, mulimu edduwa ey'omuzaire
eri omwana we. Kati wali wano ng'oli kwenda okuwangaala obulungi, noonya 12 otwala ki? Duwa mbi oba duwa nungi? Era n'abakuba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakuba nti birrul walidain, okubisa obulungi abazaire, dainu ibanda wa diinu, era kya mwidiini. Embeera yona yona gye weebisizaamu eri bazaire bo n'abaana bwe kibajja okubisaamu, awo wazirawo dhulumu. Allah subhanahu wa ta'ala tasobola kulyazaamaanya bw'obisa obulungi abazaire bo, ni Allah alikutereekeza abaana bo. Allah wabakuwangaiza bona bakubisa obulungi. Mukole research, mukole testimony, munonereze abantu ababisanga obubi bazaire baabwe, mbona abaana kibali babisa. Era omwana wabanga ali kubisa bubi, kubanga eri abaana abakuba abazaire baabwe, mutega amawulire ekamuliri omwana yakuba maama we emigo, maama yamena omwigo, yakuba ati bw'oba oyenda kunkuba guguno, omwana yagugema yatandika okuba maama we. Aye wokolera ekikolwa ekyo weena omwana waida akukuba, whether you like it or no, omwana waida akukuba, kubanga ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tibirimbangako. Kakati surat Ahqaf esitikinga ino ku mwana Adamu eri abazaire be, kubanga Allah yakulamira. Mulimu ebigambo nga Allah yakuwa wasiya yekikwambaza nga nekiteekaire okudrivinga obulamu bwona bwona, era bw'okirekayo oba fi khasirati mubin, oba mukusiraana okweyorefu, oba mukusiraana okunene ino. Aya eno yawa guideline buti omwana Adamu bw'awangaala mu bulamu bwe bw'ensi. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba bwe yaida eri Nabi Muhammad yamuka nti ya Rasulallah, ma ahaqqu nnansi bihusni sahabati, mu bantu muntu kigwembe nsinga okwenda. Nabbi yaka nti maama emirundi 3 kwenda. Weyawula okwenda n'okugabirira eri abaana abakola bulanda, beyingiza mu mbeera oba mu kusala emisango egy'abazaire. Oyinza okwagana abazaire nga famire yakyankalana, baba ali kamuli, mama ali ganga. Allah wabanga yakwambaza ku busiraamu ng'oli nabo, olwananga okubona abantu abo nti obayiza walala, nga tonenereiza era nga tosalire muntu yenna na musango, kubanga oli mwana. Allah wabakusobozesa nebeira awalala, then balabirire. You forget the past, ebyeinuma bireke. Abaana bekubira naddala abalenzi, wekubira ku saidi ya maama, wabisa bubi babawo, tosobola kuba mirembe. Iwe bonanga oli mirembe, aye toba mirembe, oba mu mbeera mbi ino aye nga toidi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyetegeeza nti mu maiso eyo oba mu mbeera mbi, kubanga olikola ekintu kyojja okusasulwa, ekyekigangaga n'omuzaire osasulwa. Kakati guideline ki omwana Adamu gyalina okutambulirako, omwana Adamu gyalina obutaleka? Surat Ahqaf aya 15. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala abazaire yaizaako ki? Yakoba nti qaala, ife abantu tuteekere okuba nti tuwogera. Qaala, twogere ki? Awalan rabbi awzi'in. Ekigambo rabbi awzi'in oyinza okisomesa bwakya, ayi Allah subhanahu wa ta'ala nteekateeka. Bw'omaze okubisa obulungi abazaire, ayi Allah subhanahu wa ta'ala nteekateeka, nga mu kukuteekateeka mulimu taqwa Allah. Bwe mbeera entandiika
mbakobye nti obulamu bighairi taqwa Allah, obulamu obuzira mu kutya Allah, wallahi tibuba bulungi. Iwe oyinza okwebona ng'oli bulungi aye oba bubi, amazima oba bubi, kubanga hayata duniya, obulamu obwensi, oyinza okwebona mu mbeera nti oli bulungi aye eriyo hayatan barzak, eriyo obulamu obwekwese. Obwekwese butya? Kiba kizibu omuntu okwikiriza okutwala ku Allah gwasaaseere, okwikiriza nti obuna buno obwensi tujja buvaamu tujje mu bulamu obwiraku. Ekyo kyasookera ku bamalayika. Allah subhanahu wa ta'ala yakoba nti kullu nafsi dhaikatul maut, buli mwana Adamu, buli mwoyo gwida kukomba kufa. Bamalayika bakoba nti nahanu laisa min al arwah, ife tituli mu myoyo. Allah yakoba nti kullu man alaiha fan, mazima buli ebiri ku nsi byakuwaawo. Bamalayika bakoba nti nahanu lasina fil ardi, ife tituli ku nsi, tuwangalira ku nsi ni mwigulu. Nabbi Allah yakoba nti kullu khaliq illa wajhullah, buli kitonde okutoola ku nze Allah nabitonda. Bamalayika bayikiriza. Kati ife abantu bw'oba oyogera kufa, oyinza okuba ni mudarusu muno okoba nti aye nze nkaaliwo, nze nkaaliwo, aye ng'oyenda to prove that noonereza amaka agali ku kyalo kino Bugembe oba Budumbuli, olingirire amakaire, olingirire amaka amakaire, obuuze nti ago amaka gaali gaani? Bakobe nti ago gaali galamanzaani, bakobe nti yafu Wambuzi. Olingirire amaka agandi, kweti gale gaali ga Nze Juma Kisambira, bakobe nti yafu. Olingirire amaka agandi nti ani yatandika ekifo kino, nti waliwo Muzeeyi Kyande, yafu. Olingirire n'abandi then odakakasa nti wena anytime ojja. Kubanga bw'otaakola ekyo oyinza okukaluba. Tandikira ku kyalo kw'oli, tandikira ku kyalo kw'oli ojje paka mu tawuni, wakadhalika ni mu tawuni ebyo biriyo. Oyinza okwagala n'amaka nga malungi, obuuze nti awo wali wani, kati awo mwenewo omulembe gw'Obote oba ogw'Amini yali minisita, aye yafa, abaana batundawo, buti wundi naaliwo. Bonaasika ekyo oyida ategeera nti kullu nafsi dhaikatul maut. Ife twerimba wakola programu nga programu gyokola mwana muzira kufa, ngawe nito ojja kubaawo buli saawa. Wabula omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti akthiru min dhikri khadhimur razat, bw'oba oyenda okutya Allah obulungi idukiranga mukaya biwooma, oyajja okwawula ne bazaire bo, ajja okwawula n'abaana bo, ajja okwawula ne mukyalawo. Akthir, mulowooze ku ino, oba oli awo n'atya Allah, oba oli awo n'ebisa bulungi, oba oli awo n'ava mu amawagali. Kubanga emyaka emito, adolescence stage, omuntu aba n'amawagali, aye nkukakasa nti oteekateeka nga ni Allah ateekateeka. Obulamu obwensi tuteekateeka nga ni Allah ateekateeka. Ku juma kuno ntera okusomesa ku Asia, masjidi bagyeta Masjidi Asia, eri ku Kirinya Road. Aye eriyo Friday gye najjako ng'abasiraamu batono, n'abuuza nti abasiraamu bagirewa, bankati abasiraamu bagire kuziika. Nti ki?
ati eri yeyafiire amasanze gamukubye aye abayina ali kuyingira amaka go olwaleero luno olwokutaano luno idukira era lowooza ino amaka ago yagaleka atya era yagalekeraani yazimba amaka ge malungi nakibizi be mbatyerabire yataako ekisaakaati yataamu tiles munda omwo yasiga kalangi nga kalungi langi eno ey'ebbeeyi wallahi billah Allah yamugerera ku lwokuna essaawa 10 inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulowooza oyo yali azira programu yayinadu yeni programu ngangazi yaleka abaana babato nga weena boolina nga zeena beenina yaleka mukyala we nga weena gwolina nga zeena gwenina so mbakwe nti Allah yeena ateekateeka ebibye wainumaawo era eriyo seeka yajja Seeka Sebunya yaleka omukyala muto yaleka omwana muto yagwa mu kiyigo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wainumaawo Allah yatwala Rajiv Rupaleria bayiramu bazimba feesi ye buyaka kubanga yafuna accident yasiriira baba yapangisa ba specialist bava Germany bayida bazimba feesi ye eyindi nga bwe yali afaanana. Bwe nakola ku research nti bakozesa esente editawika wansi wa milioni 3 edo badikuwa olekera okulamusa ku grade yaife wano 300 million 300 omuntu aba ne milioni 10 yalekera okulamusa nga ne salaamu awo na buwuni nga bw'omutolera salaamu kwa wabuuza nti fulani era abaire kanti leero ayina sente leero mutabani we yevuga just mutabani we akola ki yevuga oba yevugira mu kaprimo oba yevugira mu kamotoka koona yabona nga ni ku kyalo n'ow'ebbeeyi ayi Allah subhanahu wa ta'ala ebiti byatwendaku Allah ayenda tumutye inna akramakum inda Allahi atqakum. Bw'oba oyenda kuba n'ekitiibwa tya Allah, bw'oba oyenda okuba bulungi tya Allah. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yakoba nti omuntu you must say biseera byona byona qala rabbi awzi'in. Ekigambo awzi'in kyo kigazi Allah okuteekateeka. Ekigambo awzi'in n'okutegeera mu bwongo bwo nti oba mu bantu abasaala eswala 5 yaumiya, oba mu bantu ababisa obulungi, oba mu bantu ababisa obulungi abazaire, oba mu bantu abazira takabbulu n'ekigambo awzi'in, oba mu bantu abakozesa ebigambo ebirungi man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khaira. Oteekera kwogera bigambo birungi. Bwe babizirawo asukutu sirika ate mwana woto okusirikayo na ibada kubanga wazirayo akuvunaana kusirika. Abavunaana bona bavunaana kwogera. Abantu abali mu makomera babavunaana kwogera. Kati obanga mu bantu abasirika okusirika is the best weapon. Nekyo okulwanisa ekikasinze ekisinga n'emundu okusirika okwo. So obanga mu bantu abasirika kigambo awzi'ini you respect silent. Okusirika okuwa ekitiibwa kubanga silent is power. Kusirika maani. Ekigambo awzi'ini n'okubisa obulungi abantu b'omu makaago. Bana sawa dino mulikuwulira ebirifa mu maka g'abantu. Amaka g'abantu gayonooneka lwa kigambo bighairi taqwa Allah, nga muzira kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekitonde ekitatya Allah kiba kibiino kubanga twidde twafuna abakyala twabaleeta era twababisa bubi. Family zidaawukaine lwa mbeera yaife abazira taqwa Allah. Abazaire
tibakalinda baana baabwe, tibakalinda abasomesa. So ekigambo awuzini kyezingiramu ebintu bingi. Omusiraamu yenna nateekera kuba informed. Indi bwe nabaire ku TV eriyo bishop whatever namubwaine nga ali kulajana bamaze mu bufumbo myaka 40 years. Aye now omukyala mwefuukire n'abaana kumubinga mu maka kutwala bya bugayiga, awo ng'otegeera nti awuzini ezirawo. Allah subhanahu wa ta'ala okukuteekateeka singa buli omu ekyakisaba Allah, singa abantu bali bulungi, singa abantu ebisa bulungi, singa abantu boogera bulungi, singa omuntu afaayo ino okulingirira abaana be bazaire abateekateeka atya n'ekigambo awuzini. Allah subhanahu wa ta'ala yajja mu maiso ng'akoba ati an ashkura ni'mataka rabbi awuzini an ashkura ni'mataka. Ashukuru kitegeeza kwebaza. Okwebaza sooka olingirire Allah jalla wa ala ebiyungo byakutaire ku mubiri gwo. Bw'oba oyenda okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, lingirira ebiyungo byakutaire ku mubiri gwo nga iwe omuntu personal. Ku Masjidi Huda awo waliwo omwami ntera omusomesa ku Jemba, ayina amaiso ayitigabona, ayina olulimi ayitayogera. Omusaadha oyo buli lwe mulingirira nkoba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Kati you look at your body parts, odakoba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Lingirira nti eri abantu abajja mutooyi nga bagemesaawo mikono. Ayiwa ojja mutooyi otaawo kigere. Bw'oba olingirire omuntu ng'oyo ajja mutooyi ng'ataawo mikono, how do you feel? Owulira otya? Kati bw'omubona nko nti alhamdulillahi alladhi afani mimman ibtaraka bihi wa faddalni ala kathira mimman khalaqa tafdhira. Ojja kwebaza Allah, ashukulillah. Omuntu okwebaza Allah alinda kuba na bugayiga, oba kuzimba kalina, oba kugula motoka memale yebaza. I just your body parts. Bw'oba oyenda okwebaza Allah sooka olingirire omubiri gwo. Awala nga tukali kujja eyo, you are a Muslim. Abusiraamu kyengera. Oteekera okwebaza Allah olw'obusiraamu bwo. Lwaki? Inna diina inda Allahi al-Islam. Diini Allah gyayikiriza busiraamu. Kati bw'otebaza Allah ku lwa busiraamu, alhamdulillahi alladhi hadana lihadha ni'matul islam. Okwebaza Allah olw'ekyengera eky'obulamu, olw'ekyengera eky'obusiraamu, olw'ekyengera eky'ebiyungo by'olina. Bw'oba oyenda okwebaza Allah olingiriranga abantu b'osinga. Kati lingirira omwana Adamu yena nga mulema, nga bw'aba yenda okujja emandu ataawo mikono, ojja kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Buli lw'olingirira akusinga tojja kwebaza Allah. Tulina ekyengera eky'abaana, our children. Abantu abasinga tibaidinga kyona kyengera, wabula omwendo okutegeera nga ekyengera eky'abaana kyengera, tuukirira oyo Allah gwe yagezesa akiima nga mugumba. Kubanga Allah naafuula omuntu omugumba era naafuula omuntu omuzaire. Amaka nga gaziramu baana nga ganakuwaza. Eriyo ebitonde bya Allah ku nsi kuno wallahi nga tibyabona ku kyengera ekyo. Hearsay banka mbu
Bashir owa Sudan, former president, azira ku mwana ayinga yali ku mubuyinza yakulembera ensi emyaka gyentaidi, ayinga azira ku mwana. Kati oba omubuuza pain nayinza okukobera pain ey'okubula omwana. Nikaleke mbakube ntulafu ni'ima ba'da zawariha, omuntu okutegeera ekyengera nga Allah amaze kutwala ku baana bo. Kati waliwe baziza ku Allah olw'ekyengera eky'abaana boolina. Tu ni'ima ey'okuba n'omukyala mu maka, your wife. Muntu Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okuwa esente yakwima ekyengera ekyokuba n'abakyala mu maka, ng'oyo oli mugayiga ayinga okuba n'omukyala mu maka mwaka naggwaku ng'olina yaawo, weebazanga Allah wallahi billah. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatutaawo ife abaami nga tekera kutebenkerera ku bakyala, wakadhalika abakyala nga batebenkerera ku baami. Allah yakoba mu Qur'an ba'da billahi minash shaitanir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Nimubiraga nti Allah aliyo, nimubiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala alina power n'okututoolamu abakyala ife abaana. Lwaki? Litaskunu ilayha, buli omu abe nti atebenkerera ku mwine. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, ng'ekidrivinga ebintu ebyo saidi dombi, love n'okusaasira, mase. Kati bwe kiba kizirawo era tibibaawo. Era abaami mwendi bakubiriza nti mu porogulamu zidaimwe obufumbo bwona bwona buteekera okubaamu ebintu ebyo, love and mercy. Oyinza okwagana ekitonde kya Mungu kyatulugunya omukyala aye nga taidi nti jasi okuwangala naye mu maka kyengera. Buuza oyo gwe banoba ku buli mwaka naida okubera obuzito bwayagaana. Aye abaami twaweesa rahma eri abantu abo. Oyinza okwira waka watuma omukyalawo ebintu 8 within 1 minute, waira wamulagira akuteera kwa amaadi oyenda onaaba gwokya, waira wamukoba omwana alikulira iwe oli mulema emikono tigisobola asitula mwana, akuweereza tawulo, akufumbira amata, akwalira obuliri, aida atola eyo baafu omuntu mulala. Rahma eba ezirawo era oba kitonde kibi. Wabanga nebyokozesa waka nibo banti oba oguze mata era gabagago, amata gange ganfumbire, era watoola order ate eddukira ekitonde kino kyakuzaalira abaana. Toyenda mwana owogwozeire alina ku mata ago. Rahma eba ezirawo. To make the matters worse, mukyala ayinza oba aligalangata n'emirimu gimufiiseeku, omwana yeida yakuba amata gayiika, boosi wafuluma oli mutawulo walingirira omwana wo ow'emyezi 3, waweeraweera oti mukyala yakubuuza nti ki? Wamukoba ti sheitani eyiye amata gange. Ki? Sheitani yo eyiye amata gange. Ati rahma eba ezirawo wallahi. Firimu yaba wakati wa babiri, ow'omwana ow'emyezi ni baba kabwejumbira bayiye amata ago gotayinze mwana waganweku. Rahma eba ezirawo. Tube n'ekisa. The same ku bakyala. Abakyala bona bazira kisa eri baami. Abakyala bona bazira ekisa eri baami. Muwulira stories ate abasiraamu imwe mbakubiriza okugezanga okuba informed, okutegeera ensi bweri kutambula. Ensi bweri kutambula. Abakyala bekamuli
bo bamena rekodi, bo basala ku busale kasolete olugezigezi bakusala ku central government aye nga kiva kuki rahma ebe ezirawo keya mugizira maka ate olingirira abakyala era ekitonde ekikazi kyona Allah subhanahu wa ta'ala ateekera okuba nti tusaba ino Allah akisaasire olingirira abakyala nga reason is edi mutwere mu bufumbo kaya ajadde eneedo yadikolera mu kawuteeri nti omukyala mu makage ayinza okulemererwa okuwa keya omwami we yaba n'ekigambo enaku dino kyeboogera ino ife abasaada baatutama abasajja baatutama yaja yanoba yafuna omuntu yamuzimbira kawuteeri k'ekibaawo yadda mu kawuteeri ako yatoola keya ey'amaani kayede yagiwa abasaada abandi bakasitoma aye nga ku mundu okunayemba nti abasaada baatutama irukira bakasitoma mu kawuteeri ke basaada yaba n'empisa yaba n'ekisa tukoze tutya ssebo nkweka doodo nkweka nyeebwa ensonga ddeene edimutwaire mu makage kaida aleta mu kawuteeri k'ekibaawo wakuba nti ya rabbi eijini erikono nga inene so abakyala batwe baata bwe Allah bwe yabatonda illa man rahma rabbi okutaku Allah gwasaasire ate bo eva batwe bali era musabire ino bakyala baimwe kubanga omuwarabu omukyala amweta almar'at mar'at kitegeeza omuntu atabula tabula omutabuzi tabuzi bo batabuza tabula buli saawa katoteekera okuba nti omwami it is your responsibility okusabira omukyala wo n'omukyala osabira omwami wo aye ate ekyo bw'okibuuza oyinza okunoonya masigi namba nga muzira akolanga ku kikolwa ekyo osituke salatu layiri kiyamu layiri ng'ekikusitwire kusabira mukyala wo ng'ekikusitwire kusabira mwami wo Allah subhanahu wa ta'ala babatasaasire omuzikiti omulambo oyinza obutafunamu so ekigambo awuziini kigazi wa shukran kigazi twekere okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kubyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwaire wa ala walidayya eyo pointi tijagikona kubanga gitusoose nayo omuntu yena olina okutegeera nti wava mu bantu babiri era oteekera okuba nti obabiza bulungi wa na'mala amalan tardaha omuntu ayetebwa omuntu nga atya Allah ateekera okuba buli mulimu gwakola osaba Allah ayikirize kyobona obanga mu bantu baada sala abasigalanga wooku wakuba nti Allahumma takabbara salatana wa ruku'ana wa sujudana Allahumma takabbal minna innaka anta as-sami'ul alim okusaba Allah okuyikiriza emirimu bana emirimu gino tugikola aye Allah ogiyikiriza yona paati eri awo nene ate engazi ntoyinza okwida okusaala werabira okusaba Allah ayikirize solayo saba Allah ayikirize sola daife kubanga tikyangu oba ibada yakugonza bazaire oba ibada yakubisa bulungi bazaire osabanga Allah yayikiriza ate ebintu bino bw'oyenda okubikola obulungi bikole lillahi khalisa lillah bikole ng'obikola ku lwa Allah ng'okola kusiimisa Allah kubanga ne bw'onaayenda otya toyida kusiimisa muntu mwino Allah subhanahu wa ta'ala naasiima yenka tunoonye okusiimisa Allah bw'okola omulimu gwona gwona osabanga Allah abe nti ayikiriza wa aslihu li fi zurriyati eyo paati
eraga obuvunaanyizibwa bw'omuzaire eri abaana be. Eyo paati eraga obuvunaanyizibwa obuli eri omuzaire eri abaana be. Mwidinga buvunaanyizibwa bwaife okusabira abaana baife. Wali osituke ku obwire osabira omwana wo, Allah subhanahu wa ta'ala alungamye izaire lyo. Kulungamya, waliwo omulembe omwami yajja yakola hijja. Bw'ajja okukola hijja yajja yalajanira ku Kaaba. Musirikale yamuwulira ng'ali kusaba Allah kumuwa izaire. Wabitawo emyaka ndowooza nga 2, musirikale oyo Allah yamuwangaaza, yabona the same person, eri abantu abalina memory, the same person ng'ali ku Kaaba era ali kusaba Allah ayita omwana we. Musirikale we kyamugema kwino, yajja yayita omwami oyo mu kasenge, yambuuza ati nakubonaku wainuma awo mu myaka nga 2 egibizi ng'oli kusaba Allah akuwa izaire, ate the same person oyize ku Kaaba oli kusaba Allah ayite ki? Buzibu ki? Mu nsonga omuzaire ono de yawa yaka nti nasaba busaba izaire tyasaba bulungamu. Kyenenzeemu n'okusaba Allah okukuwa abaana ate nga baki? Balungamu. Tibifaanagana. Allah ayinza okuwa abaana yakuwa kizibu, kubanga abaana bayinza okufuukira ekizibu batya? Bigayiri ddiini, nga bazirayo ddiini. Oyinza okwaga n'omwana yayita baaba we nti olusaadha iwe egy'empangalira ndi imaamu waayo, muzikiti bagweta Masjidi Hidaya, ekitundu bakyeta Wanyanga. Natyama ku musango, nze ali kwogera, natyama ku musango bwe nali ndi wakati waagwo, omwana yakoba baaba we ati olusaadha iwe wantamye, ati singa alina gaapu nandikutemyeku omutwe ogwo. Ogwo omusango nagulimu wallahi billahi tallahi. Ng'omwana omuvubuka adolescence stage yakati olusaadha iwe nga bwe ndi kireeta kitebe kyali, olusaadha iwe ontamye, singa nina chance nandikutemyeku omutwe ogwo. Mwana alikoba baba. So bw'osabanga Allah, osabanga Allah okukuwa omwana nga mulongoofu. Twe mu bantu abasabira abaana baife, wa aslihu li fi zurriyati. Kusituka qiyamu layli n'owanika emikono osabe Allah okukuwa omwana, otangaku omwana omuki? Omulongoofu. Aya ejja mu maiso ng'ekoma nti inni tubtu ilaika, ay Allah, sadino I repent before you. I repent before you. Ay Allah, nkoze tauba. Tubu ila Allah taubatan nasuha au nasuha. Twenenye olwenenye olwa ddala. Why do you fornicate at that age? Lwaki okola obwenzi? Lwaki olina ensaalwa? Lwaki olina empalana? Lwaki toyenda mwino? Lwaki oikaikania mwino? Lwaki ologa? Inni tubtu ilaik, ay Allah, nkoze tauba, byonna byonna byekambiveeko, wa inni minal muslimin, ay Allah, nsaasira mbe mu bantu abasiraamu, kubanga buli omu kyandibaire kirungi yava mu nsi nga musiraamu. Saba Allah atuyite nga tuli basiraamu. Ekyo kisabusabe Allah, ekyo kisabusabe Allah. Mu bintu ebyo bikusitula obwire okulajanira Allah, mulimu Allah okutola mu nsi ng'oli musiraamu. Lutima lwa liiso okujja wa Allah ng'oli mudeemu. Allahumma thabbit qalbi ala dinik, ay Allah, nweza omutima gwange
ku idiini y'Obusiraamu. Ekyo okisabosabye Allah. So baganda bange, life etyo bweteekeera okutambula. Ayenda ebisingawo gyo bikole sula gye beeta Ahqaf aya ya 15. Saadi n'omulembe gwa kusoma oidafuna tafsiri asinga awo, weebuuze nti obulamu bwange mbutambuza ntya? Omuntu obulamu bwe ateekera kubutambuza atyo. Aya ekutolera irala etandikira ere nti omuntu ategeera nti nava mu maama ni baaba era nteekera kuba bisa nti era nteekera kuba nti nkozesa bigambo bino. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okubitegeera. Nsaba Allah jalla wa ala atwongere obulamu obulungi, atereze family daife, atereze bakyala baife, atwongere obuwangaazi obulungi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal qabr. Allahumma taqabbal salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tawbatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.